nga tukyagenda mu maaso n'enzikiriza zaffe ez'enjawulo n'olwaleero katutandikire we twakomye ku bikwata ku nzikiriza ya Jesus Christ of the Latter-day Saints. Elder Kamya tukyali naye era olwaleero tugenda kumanya ebintu eby'enjawulo ebikolebwawo okukuuma ssaako n'okubunyisa enzikiriza eno, wabula kkiriza tusooke tumanye bo kiki kye balowooza ku by'okusiiba. Buli Sunday esooka mu mwezi tusiiba. Bwe tusiiba ssente ziwandiridde mu kusiiba okwo n'ozikwata n'ozitwala ewa bishop gye tuyita first offering, ne ziyamba kwabo abatalina kyakulya. Si kulwisa eyo, bano era bateekanye essira ku kusoma n'okubunyisa enjiri era nga batunda ebintu ebikwata ku kkanisa wabula nga byonna bigulibwa wano. Units zaffe zeetaaga materials, ebitabo bye tukozesa mu classes on Sundays oba maybe home use for the members, kati babipurchasinga wano. Orders ze baba bakoze zijja through here and all that. Okusobola okukuuma ebiwandiiko ko ne bwina akwata ku bagoberezi mu nzikiriza eno, balina ofiisi nnamba ekola ku nsonga eno era ng'agikolamu ayitibwa clerk. Naye ate eri abo bayambako omu ye secretary yawandiika biki appointments bamembers okola ne bishop assignments nakinaki, n'ate eriyo clerk. Clerk records zonna kuzeetooloolera. Kiro obwedda buli we tuyita tusangayo ebipande, ebifaananyi n'ebintu ebirala ebiriko obubaka obw'enjawulo era wano kituwalirizza okubuuza Elder Kamya amakulu amakusika agali emabega w'ebimu ku bifaananyi bino. Era wano Mukama waffe Yesu Kristo yali akyaliddeko Abayisirayiri abaava e Jerusalem ng'ebula emyaka 600 Yesu ajje ne bagenda Amerika ku kiragiro kya Mukama waffe, kakati era bakyaliddeko mu Amerika. Bano era balina n'amabanguliro ag'enjawulo we batendekera abaana ku buli mutendera okutuukira ddala nga basajja kudde, so nga n'abafumbo balina ebabasomeseza ebyabwe nga n'abagoberezi abatalina mirimu babafiirako ddala era babasomesa ebintu eby'enjawulo naddala okubasomesa ebintu eby'omu mutwe n'okutya Katonda. Omukyala yenna baweza emyaka 18 okweyongerayo olaba bafuse member wa Relief Society era kilasi yabwe yeeno wano we basomera. Kakati baba ne activities okuyiga oba bya baking cake oba kola migati oba kola biki kuka yabwe wakati wa 0 to 11 ye primary, so wano basomera era bujjano ku Sunday osanga buli muno bulabusiiga n'ebifaananyi obulabugira kiyo bayimba babuka bakola ki primary. Nga tukyali ku by'okusoma, bano basomesa n'abaseminaaliyo era obwanga babusanya ku bavubuka nga waliwo ne woofiisi ey'enjawulo eyateekebwawo okulondoola ensonga eno. Tulina classes 2, 14 ku 18, then from 18 ku 3. So we tugezaako okubeera nga tusomesa gospel ensisi ya mulembe, ne twagala tubeere nti abavubuka tubeera tubasomesa every day. They need to learn something every day. Ekkanisa eno erina yunivasite ennamba eyitibwa Brigham Young University emu kuzisinga mu nsi yonna nga baweerayo abantu sikaala era abafunye mu nteekateeka eno bagyenyumirizaamu bya nsusso. For those ones who don't have the fees, we have what they call the BYU Connect pathway. You first do the pathway program for those ones who don't have the money but they believe in Jesus Christ. When you pass at a subsidized cost, then you can join one of the colleges. Abakkiririza mu nzikiriza eno abamu babayita ba Mormon era okuva lwe yajja kuno mu G9 wetoogerera kati erina abagoberezi abasukka mu mitwalo 2 ssaako n'ekkanisa eziwerera ddala 35 wabula ng'ekulira ku misinde gya yiriyiri. Katukome wano ate ku mulundi omulala tugenda kukwata ku nzikiriza endala twongere okumanya ate bo bwe bakola n'enteekateeka ez'enjawulo. Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina ageesigika.